ladies, mugamba mutya. Yenze Fifi the Queen mukyala Nsubuga wano nabbanja w'omukabira omukadde w'ekkanisa ate pulezidenti w'abakoowu bakwalo yenze omusajja gw'ataasonda yenze mukadde w'ekkanisa kakati nno nina obubaka bwange bwe njagala butuuke eri ono omusumba alinga omupikemu omukka oba olya mmere ya mbizzi oba oli ku nuts I don't know wamanyi mbagambye nti omusajja teyansonda teyansolooza kakati musumba mweyo box y'omutwe kulinga toolbox. I was very clear with my questions mu video gye nakola nabuuza era nkyakubuuza abantu mwe abagamba muli basumba batuufu abalala bakyamu okuyitibwa kwammwe mu abatuufu katonda akussiza kwani because there must be somewhere or someone katonda gwayisizaako obunnabbi obwo bw'ogenda mu byawandiikibwa bakugamba mukama amaloboozi ge gaafubutukanga mu buli nsonga weyasiimanga omulala yali mu kibira ddoboozi ne lifubutuka mu kibira buli muntu alina we yalisisinkana akitegeera maaliyo omubeererevu naye alina we yalisisinkana kati musumba nze mbadde mbuuza ku mulembe guno ogwaffe katonda gwakusisinkana okuoditingira oba okuwa obuyinza obwoditinga abalokole abagenda mu ggulu abasamize n'abalogo bw'ona omala okwesiruwaza komawoddemu ebibuuzo ebyo kozi njagala ansa omanyi obuzaabuza omanyi teri kibuzaabuza nga muntu munene nga musiru osooka n'omulaba omubiri osooka n'omwekitiwa nogamba onaalabika ategeera kati bw'amala okubikkula omumwa n'ayogera noga bambi musumba bambi onyuma osirise kubanga okumanya lwaki onyuma osirise bayibuli ekugamba oli muvubi w'abantu oli musumba wa ndiga za katonda naye ng'omuvubi w'abantu okitegedde nze ogambye ndi musamize ndi mulogo yes okitegedde ndi okozeewo ki ng'olese okunvuma kuba kati omaze okunvuma yes kiwedde kati mbuuza okozeewo ki okunzija eno gye ndi kozi omulimu gwo si kusumba bali abategeera katonda omulimu gwo mikwano gyange njagala kubalamusaako mwenna linnya la mukama waffe yesu abeera ddala omulamu ekisooka byonna njala kubategeeza Fifi the Queen n'abalala bali mu levels za Fifi. Njala kusooka kubeebaza abantu agenze mu posti ya Fifi gye yakoze ku Facebook mwe abandeetedde okutegeera vidiyo eno amiina good enough teyamentioninze linnya lya muntu very good naye ensonga eri mu audio eno empanvu saagadde kugimalayo olw'obudde eyogera ku lw'omushana nze omu ku bakoze posti egamba nti oli musamize ate oli mulogo yes era njagala kukiddamu kukikkaatiriza oli musamize ate omulogo kino si kivumo si kivumo kubanga obusamize waliwo bebayita ab'ennono obuwangwa n'ennono bajjumba aligaweesa openire bakama bammwe bo batutegeeza kaate nti balogo ate era basamize basobola okuloga omuntu so ekyo osaagadde kikunyiize bwebanga nakoze posti eyo nagikoze mukama yebazibwe nnyo saagadde kugamba nti nyimiridde mu message eno nti yange but let me stand in the message kubanga bawala bo bantaginze mu message eno ekisooka byonna mu okuvuma mulina diguli sisobola kubasinga obasinza kukusinga mu kuvuma mulina diguli muli above level ey'okuvuma awo muli bamuwendo nsigala nzikaatiriza good enough nti lwomushana ali mu kutrendinga si busamize bwe buli mu kutrendinga tuli fenna and again sinaba kukola video ngegamba nti ndi against ne lwomushana second my point is mu abasamize interest ya lwomushana mugijjawa mwe abasamize abalogo bayibuli etusomesaayo mu Yakobo 4 n'olunyiriri lwa 5 eyo ndowooza
ngegamba nti you adulterers, ngebuuza ngera ngetegeeza nti temumanyi nti loving the world is the enmity of God. Kati okwagala ensi si bye bino bye tulimu nti twagala motoka, twagala mayumba n'ebirala, no, abaana kuzaala, no, si kyekyo. Naye omwoyo guli ogwa antichrist, guli omwoyo guli rebellious. Befeso 2:2 gweyogerako. Omwoyo gukoza mu baana abatagonda, omwoyo guli against Kristo ne kanisa. Omuntu yenna singa aba following omwoyo ogwo nga subscribing ku mwoyo ogwo abeera enmity ne Katonda, oba abeera enmity n'eri kanisa ya Kristo. So mwe wano mwagala okututegeeza nti kati mwagala nnyo kanisa, mugifuddeko nnyo. Tukoze tutya? Mukoze mutya ffe kati abasamize kale? Mukoze mutya okutukola okutubuulira? Bukyanga obeerawo towuliranga njiri. Gwe bukyanga obeerawo towuliranga njiri nti omuntu alina gwe weeyita omukadde w'ekkanisa, oyi kanisa yaawa? Gwe mukadde w'ekkanisa, ate gwe musamize, ate gwe asamira, ate gwe muvumi. Omukadde w'ekkanisa avuma. Olunaku lugenda keera ku makya, Romusha naye yennyini mumuddize omuzinga gw'enjuki, mumukube, mugenda mufollowinga up, akole ensobi nga bujingo wano mwamukolanga. Mugenda keera ku makya wano akole ensobi, mugambe abasumba bwe batyo, abasumba bonna bwe batyo. Twali tulowooza n'ono ategeera, naye tategeera. Abasumba bonna tebategeera, kubanga mumukutte keesi ya Romushana ne mugizinga ne mugiteeka ku basumba bonna. Mukama yebazibwe nnyo. Amiina. So nze to my humble request is okuwa challenge, gwe kwata genda okwate posta y'enjiri ku Crusade ey'ababuulizi b'enjiri, bw'omanyi abatali babbi, gipostinge ku platform zo. Bwali bukedde ku makya n'opostinga enjiri y'abaweereza bonna, oba tukuba tugenda kundoozesa nti Uganda yonna ejjudde babbi. Of course ababbi mbamanyi gye bali, n'abalina enjigiriza ez'obulimba mbamanyi gye bali. Gwe bukyanga obeerawo tolinayo musumba gomanyi nti mutuufu mu Uganda. Wali okutte peegi zo n'opostinga y'enjiri ku Crusade oba anything, n'olanga conference, wali kikoze. Bw'oba tekikolangako oli mukadde wa kanisa yaawa. Kama ebazibwe. So mulimu kintu kita sarcastic, muli mabega, muli mukuba kudde, naye ng'ekigendererwa kyammwe mabega kunafuya ate balala, kunafuya kanisa z'abaweereza balala, tuli ffenna. So okuvuma nkwadde tiki, muli bavumi balungi, ekyo sisobolayo. Naye ate era kyenayogedde mu post yange gye nakoze ku Facebook n'ebirala by'oyogedde mundaawo nabiwuliriza, saagala kugamba nti bijja gyendi, but again I will say nti nze omu ku bakoze post neŋŋamba nti muli basamize, muli balogo. Omutume Yokaana yabalaba Matayo 3 n'olunya olusooka n'abagamba nti mmwe Bafalisaayo mmwe ani abalabudde ku busungu bwa Mukama obugenda okujja? N'abagamba nti mwenenye mubale ebibala ebisaanira. Ekibuuzo kyange, bwe mwamaze okuwulira ebigambo bya Romushana mwenenyeza, kati mwalokose, kati tubagambe nti muli balokole, kati olwo tubagambe nti kati muli nnyo naffe, kale Romushana ababuulidde ebigambo ebirungi, walokose, osabira wa musumba wo yaani? Bw'oba nga walokose katukusuubira okubala ebibala eby'okwenenya. Naye ate omulokola alokose ate n'ovuma n'ogira audio mpanvu, n'ovuma n'okola ki, n'ovuma omutwe n'ebirala. It's fine. Katonda atonda abantu n'ennekya yaabwe ey'enjawulo. Osanga oli gw'ovuma oba oli awo yali mutono kati ng'agezze. Tukyebaliza Katonda. Naye ekibuuzo kyange, olwo kati mwenenyeza, kati lwo mwateredde, kati wafuuse mulokole, tuli ffenna. So muleke kwefuula nnyo nti muli nnyo ku lw'ekkanisa naye nga temuli kanisa. Ekkanisa erina ebizibu byayo biyitirivu. Romushana ebizibu byagenda okusanga mu kanisa temugenda kusobola kuyimirira naye ku lw'ebyo, kubanga ekkanisa erina ebizibu. Buli buweereza bulina ebizibu byabwo. Olwaleero muli mu kupika mwepika, but you are not for the Christ. Muli ku lwammwe, mulina byammwe bye muyisaawo. Muli basamiza, omusamiza ayagala atya ekkanisa?
tekisoboka.